Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe osobola ogyegattako wamu n'okulayikinga video ezo z'olabayo. Olunaku olwaleero tutunuulire engeri gy'okamulamu akatunda oba engeri gy'okamulamu juice ng'oteekamu ebintu eby'omugaso ebigenda okuyamba obulamu bwo wamu omusajja okumuyamba mu nsonga ziringa bw'otegedde naawe omukyala okuyamba mu nsonga zo. Tunuulira juice ono wetugenda okukola biki bye tugenda okuteekamu era birina mugaso ki. Okitegeera si kamula bukamuzi juice n'onywa bunywi. Kamula juice ng'olina ky'ogenda okufunamu naddala gwe omukyala wamu n'omwami wo. Eyo eyitibwa apple nga bw'ogiraba. Tugambe tugenda kukola juice. Eyo apple ogiraba ndowooza. Eyo apple ekirala ekyo ky'olaba eyo carrot. Nsuubira mugitegeera bulungi nnyo. Eyo carrot kankulage ebyo bye ngenda okuteeka mu juice. Obwo obutunda ndowooza mubutegeera bulungi. Okitegeera obwo obutunda okitegeera. Kati ekirala ogwo omucungwa ogwo oba ogenda guteeka mu juice nkusookera ddala kankubulire toteekamu busigo bwagwo, oteekamu biri byokka eby'omunda naye ng'oggyeemu obusigo. Ogwo omucungwa kuba oteekamu n'obusigo bikaawa gukaaya juice. Okitegeera so nga ate nawe gwetagisa okuguteekamu. Eyo watermelon ndowooza ogiraba. Kati watermelon eyo oba ogirabika ogiteekamu mu blender. Olina ofuna blender bulungi toteekamu busigo bwayo, teekamu yokka salako kano ak'okungulu ko tekabamu busigo. Okitegeera watermelon eyo eyitibwa watermelon gyendi mu kuteekamu. Kati nenzizaako apple eyo giwateeka akakuta k'okungulu ng'ogiteekamu. Okitegeera nkugambye nti gwe omukyala tunuulira nnyo ebintu bino. Kolera omwami wo juice omulungi gwagenda okufunamu amunywe afunemu ekyo kyalina okufunamu mu nsonga ziri nga bw'otegedde. Ate juice ono gw'olaba naawe omukyala agenda kuyamba kuba omukyala eyo gye bayita watermelon nkulu nnyo ku nsonga zo gwe omukyala. Watermelon eyo nnungi nnyo oteekeddwa okubeera ng'oginywa oba ng'ogirya. Kati bw'ogikolamu juice bw'otyo ate ofunamu nnyo kyamaanyi gwe omukyala. Kolera omwami wo juice gwagenda okunywa mu butuufu akwewuunya enkola gy'omukozeemu olw'ensonga nti ogasseemu ebintu eby'enjawulo. Oyinza okumbuuza nti ebintu bino mba naabiguza ki? Okugeza nga apple. Mwana wattu apple ezo z'olaba si za bbeeyi nnyo, mulimu ezo nusu olukumi. Okitegeera gwe ziraba zigule oba gamba omwami wo n'amukolera juice omulungi abeera ajja kusobola okukugulira ebintu ebijja okukola juice oyo. Okitegeera abeera ajja nakubuuza nti biki bye tulina okuteeka mu juice, ngule biki, omubuulire nti gulayo apple, guleyo watermelon, gula obutunda, carrot, omucungwa n'ebirala. Just wano njagadde nkulagemu example. Kati carrot nga bw'ogiraba osobola ogiwaatako kano akutako okungulu. Okitegeera naye ebintu ebyo byonna nga tonnaba bikola oba biteekamu olina okusooka n'obyozaako bulungi n'amazzi agookya. Okitegeera byozeeko bulungi nnyo nga tonnaba bikolako n'amazzi agookya. Ate era osooka ofune w'obiteeka bisooke bikale bulungi, amazzi ago gakale bulungi, obikoleko nga tebitonnya mazzi obutatonnya muli by'oli mu kamula. Ate ekirala olina bikolera wantu nga wayonjo. Okitegeera nga wayonjo nawe kennyini ng'oli muyonjo engalo nga tolina njala. Okitegeera kugamba omwami wo wakusanga ng'oli mu kubikola aleme kwesika mutima ng'alaba enkola gy'obikolamu ng'oli mukyafu nga tekijja musanyula. Oba omuntu yenna aba agenda obbinywa singa akulaba ng'obikamula ng'oli mukyafu tajja kwagala kubinywa, mutima we gujja kufa. Kati n'olwekyo weefeeko obeere muyonjo, bikamulire owantu owayonjo, bikamulire mu nnyumba. Enswera buli w'okamulira ewantu ewakyafu enswera ziba zikulumba ate ng'ekitali kirungi. Okitegeera kati n'olwekyo bikolere ewantu ewayonjo watagenda kusumbuwa enswera nga zizeme kujja ku kaseera nga zikwetoololerako. Alina ekirolaba kati ako katunda oba akajjamu katunda beera ng'okeegendereza ng'okajjamu. Okitegeera ate obutagenda ku kintu eno emabbali ako katunda nga bw'okalaba. Nkugambye tukola juice ono agenda kuba mulungi nnyo. Onamuwa omwami wo agenda kubeera musanyufu
kuba agenda muwoomerwa, ekirala atagenda kufunamu. Mu nsonga ezo nga bw'okitegeera ajja kuba afunamu kuba olina by'otaddemu ebijja omuyamba okugeza nga kaloti, watermeloni, okitegeera. Ebintu ebyo birungi nnyo, akatunda ako apple birungi nnyo, omwami wabinywako naawe kennyini omukyala bikuyamba. Naddala watermeloni eyo nnungi nnyo kuggwa omukyala bw'oginywako wamu ne apple. Ate apple eyo naye kirala kye mutamanyi, esala omugejjo. Apple eyo gy'olaba nja kuba mbalaga engeri gy'ogikolamu ng'oyagala ekusala omugejjo na biki by'olina okugattamu. Kati apple eyo nayo nnungi nnyo, wegamba esala omugejjo, okitegeera. Kati n'olwekyo njagala nkulaga engeri gy'okolamu ebintu bino ebya juice. Kati omucungwa nga bwe nkugambye, omucungwa ogwo ng'oguteekamu toteekamu busigo bwagwo, obusigo bukaawa. Obuteeka mu juice obusigo bw'omucungwa, juice yenna afa, abeera kala akaawa. Mu abakulu musobola omunywa, naye abaana abato obeera omubagobyeko kuba obusigo bw'omucungwa bukaawa, okitegeera. Omucungwa gususe bulungi nnyo, oggyeko ebikuta by'okungulu, w'omala gukebere munda oba temuli nsigo. Weebaamu ensigo togiteekamu, giggyeemu. Nga bwe nkugambye nti ensigo w'ogikubiramu, bulenda ye ejja gikuba egonde, yonna etebenteke. Kati kaaye juice oyo abeere ng'akaawa. Bw'oba abadde tokimanyi, kati kitegeere nti omucungwa oba oguteeka mu bulenda toguteekamu na nsigo. Kati nga bw'olabye bitutaddemu bulungi nnyo, obirabye. Kati bwe tumala teekako ku bulenda, tutandike kuteeka ku bulenda. Sanikirako bulungi oteeke ku bulenda, otandike okukuba juice nga bw'olina omukuba. Nga bwe nkugambye nti YouTube channel yaffe gye tuliko eyitibwa Kyayiti. Nakugamba nja kukulaga buli kimu ojja kuba okiraba ekigenda okuyamba, naddala gwe omukyala, ekigenda okubeezaawo amakaago. Omwami wo abeere nga ebintu ng'ebyo nga tabinoonya bunoonya ku maduuka oba mu woteeri ez'amaanyi, kuba aba woteeri tebalina kye bateekamu kyonna ekiri awo ekyomusajuisa. Just kuteekamu chemical ng'ezo, apple, watermeloni, menvu, ebintu tuweebiti eby'enjawulo byonna obiteekamu tebigaana, okitegeera mirembe. Nabakuba juice n'abeera wa kkala ng'omulengera mu kigiraasi edisipule wali omugaba ne juice ono nga mulungi. Ogamba omwami ono abeera nga bwe kaseera ayagala juice amanya mu woteeri ne mu maduuka, ngate naawe osobola omukolera bwetulina omukyala. Kale n'olwekyo omukyala tunuulira nnyo ebintu ebyo ebigenda okubeezaawo amakaago. Omwami wo abe nga tawankawanka na buntuntu, okitegeera. Nga bw'okimanyi nti nakugamba gwe omukyala, oba oyagala okunyweza omwami, mukolere ebyo ebigenda omusanyula, ebigenda omuwoomera, okitegeera. Ojja kugamba nti omwami tagula sukaali, ebintu bino tebyetagisaamu sukaali. Kasukaali kalina kuba katini, okitegeera. Kati nga bw'olaba ogenda okulaba awo, ntaddemu ejjiiko 2 era mu bikopo 2 ebya juice, okitegeera, kuba kamudde ebikopo 2 bye bivuddemu, naye ntaddemu ejjiiko 2 eza sukaali. Kitegeeza buli kikopo kigenzemu ejjiiko 1 eya sukaali, okitegeera. Sukaali oyo si mulungi ku bulamu bwaffe nga bwe mukitegeera, naddala abasajja, abaami akendeeza mu nsonga ziri ez'amaanyi g'ekisajja. Sukaali oyo olina kunywa mutono, n'oba onywa caayi bakuteeremu kasukaali katini, osobole okuuma amaanyi go ng'ogalina mu nsonga ziri nga bw'otegedde. Kale n'olwekyo omukyala, nga bwe nakugamba nti tujja kuyiga engeri gy'olina okukwatamu omusajja oba oyagala abeere wuwo obudde bwonna, okitegeera. Nakiyita nti yiga enkwata y'omusajja, omukwata otya okusobola okumunyweza. Kati by'olina omumukolera ebimu byo byebyo, mukamwire ka juice nga kalungi, okitegeera. Muteeremu ebintu ebigenda omuyamba. Ate obumuwadde juice mubuulire nti muno ntaddemu kino kigenda kuyamba ku kino, ntaddemu kino kiyamba ku kino, kimwami kino kijja tuyamba ku nsonga zaffe ziri, okitegeera. Nti nange kino kinnyamba ku kino, kwegamba amanyi nti omukyala wange anfaako, okitegeera. Kugambye tukamudde juice omulungi gw'ogenda okufunamu gwe omukyala wamu ne bbaawo ng'agenda mmufunamu, okitegeera.
agenda kuba amuwoomerwa, amulabikira bulungi ng'amunywa, okitegeera. Wewaliwo juice gwonywa olaba ng'akulabikira bulungi olw'enfaanana engeri gy'afaananamu. Kati yoyo juice nga bw'olabye buli kimu bw'otyo bw'oba okikola. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe. Channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti gyegatteko likinga video bingi nze nja kukulaga buli kimu ekigenda okuyamba ggwe omukyala okukuuma obufumbo bwo, omwami abeere ng'akwagala, kwegamba abeere ng'afiira ku ggwe olw'ensonga nti omukolera ebintu ebimunyumira, omufumbira ebintu ebimuwoomera, omuwa juice kwegamba omufaako, okitegeera. Ate n'ekirala tolina kunywa juice yekka, mumanyiize n'okunywa amazzi, nago malungi nnyo amazzi, okitegeera. Ekirala juice muweere ddala juice ng'awera, tomuweera mu bugiraasi obwo, muwe ekigiraasi nga kinene ye yeetoolereko, okitegeera. Omwami muwe ebintu nga biwera oba osazeewo kumuwa, okitegeera. Mwebale kubeerako, baagala nnyo mubeere bulungi.